no kubaita Karo Nantongo abasinga buli omu abadde yeebuuza nti mwana muwala ono analangirira ddi ekivulu kubanga balaba atuuse. Abayimbi bonna beyajjira myaka gye bonna bakubye ebivulu ne bijjula naye nga Karo Nantongo nga beebuuza kiki. Kati nno amakya g'olunaku olwaleero Karo Nantongo asobodde okuba ate ng'ategeeza abawagizi be baproducer bamawulire bonna n'abategeeza nti kyemwayagaliza embazzi kibuyagala era akikozeeko. Abategeeza nti olugendo lw'okuva akayimba ke bayita nsika kamese tambula zonna zasobodde okuba ate nga abakubidde ne zinyuma. Abeebaza ebbanga lyonna lye mumuwagidde ne mumuyirawo omubiri byonna byesobodde okuba ate nga muyitamu. Bangi mumukakasizza nti asobola okukikola era tabaswaziza. Ategeeza Desemba nga 6 Mukama nga atuusizaayo. Buli omu wajja okuba ate ng'alaba ku byafaayo. Omukwano gwe mumulaze agamba asiimye era asiimidde ddala. Kati jangu olabe ku nnyonza nga bweyimba ku lunaku olwo Desemba nga 6. Agamba bakakasa nti wagenda kubawo ebyenjawulo bingi nnyo kubanga endonga agikubye era abamukutteko tagenda kubaswaza wadde n'akamu. Karo Nantongo agenda kubeera ku Hotel Africana. Bagise Karo Nantongo live in concert 2024 bwegenda okuba ate ng'etambula. Bayimbi bangi nnyo abazze nga bakikuba ekintu kino naye nga beebuuza Karo Nantongo ye anaayimba ddi. Kati nno ekivulu gwe mukolo gwe gugenda okuba ate nga gutambulira mu Desemba. Asobodde okuba ate nga yeewa obudde wano n'agenda kuba ate nga yeeteekateeka bulungi nnyo ennyimba aziyiye kubanga wayogeredde bino ng'alina akayimba ne Nisenwe. Akayimba katambula ddala bulungi bakayita Emberenge. Akoze ennyimba nnyingi nnyo, akozeeko ne ba B2C, akozeeko ne Shiba Kalungi, Muzeeyi Kabuye Ssemboga n'abayimbi abalala bangi nnyo basobodde okuba ate nga akola nabo. Toyinza kumubuusa maaso, toyinza kuba ate ng'ogamba ekivulu tasobola kuba ate ng'akiyimirizaawo olw'ebbanga nti abasajja bamumetalinze, abasajja ba bandi okuli Mr. Ssemakula n'abalala bangi nnyo abamuyambyeko muwabula n'omubuulira ekyokukola ekituufu. Karo Nantongo enteekateeka bwagera okuba ate ng'agitambuza. Karo Nantongo ono yava mu kibiina kye bayita Golden Band era abajjukira obulungi mwezi gwali gwa 2 2025 yasobola okuba ate nga ayabulira ekibiina kya Golden Band. Obuzibu bwavaawa yasobola okuba ate nga abeebaza kubanga ekibiina kimalamu emyaka 5. Yabeebaza bonna abamubeererawo abayimbi banna abali mu Golden Band badirector bonna wabula n'agamba nti ennyimba zonna zikubidde mu Golden Band naye yasobola okwekengera olw'ensonga nti era badirector n'abali mu kibiina abasinga badduse bweru w'eggwanga ng'abamu music bamuvuddemu ng'ebyebufuzi bisobodde okuba ate nga bisaasaanira ekibiina kya Golden Band era ndowooza mubijjukira bulungi. Awo nno Karo Nantongo n'agamba ekibiina nkivuddeyo naye sikivuddeemu nti ekibiina nkivuddemu nnyo ajja kubanga atugeze nga waliwo omukolo asobola okujja n'ayimba nga guest artist mu Golden Band ng'alekayo ekigere naye ng'agamba ensonga ezamugjayo byali bya bufuzi mu nsonga ezo. Ye Karo Nantongo endongo yagitandika webback era bw'aba anyumya emboozi ze agamba nti okutandika kw'endongo tekwali kwangu olw'ensonga nti yagendako mu zibayita auditions oba talent search ez'enjawulo naye yasobola okuba ate nga tezimuyisa bulungi. Yayitako mu gye bayita talented next competition eyo yasobola okuba ate nga agiyita. Bamugoba olw'ensonga nti balaba talina confidence era nga balaba ekyo tasobola kikuba naye yalemezaako era yatuukako ne mu New Eagles ng'egezesa ku baana naye era tebyasobola kuba ate nga biyitamu wabula we yafuna omukisa naye gata Golden Band. Agamba bwe yali atambula yayitako ku Bativalawo we yagwira ku mukulu gwe bayita Ssemakula Mr. Akipapa n'asobola okuba ate nga yamuyunga ku Golden Band ne basobola okuba ate nga batandika endongo zonna ne bazikuba ennyimba zonna ne bazikuba paka akadde kano wasobodde okuba ate nga alangirira nti ayina concert. Nkakasa nti Karo Nantongo ekivulu asobola okuba ate nga akimirizaawo. Manager bamuyita Judas era nga muwandiisi w'ennyimba ze ezisinga y'omu ku basobodde okuba ate bamubeerawo okuva yatandika endongo ye paka akadde kano n'omukulu gwe bayita Keti Kavuma naye yamubeererawo okuba nga mumanaginga n'okumuyambako ebya music ng'omanyi music si mwangu nnyo naddala mu bakyala. Awo nno kwe kuba ate nga ennaku zino akikuba solo yekka paka bwalangiridde nti ku Hotel Africana wagenda okubeera bangi abakubye Africana ne bagikubawo wansi ng'ate kala abasinga kuba omuyimbi ayimbidde mu bandi abamulalamu sibe bano abakuba
abakuba pakupaku kati kalo Nantongo ensonga bwe zigenda okuba nga zitambula bwategeezezza ekivulu bwe kigenda okuba nga kitambula okategedde ako kale